okitegeera tumanye nti bwe badde ensobi tetuddamu kugikola. Emabega eyo waliwo media yakwatira omuliro nga ba comrades bayombagana encha neggulu bewawulamu obubinja binja zendi tiimu gundi ono ndi tiimu gundi ndi tiimu ono ndi tiimu ono ne balina tiimu ezenjawulo naye nga bonna bali ku koze emu yakununula ki nsi yaffe paka wekitiibwa president yavaayo n'avumirira ekikolwa ekyo embeera nebange ezze mu nteeko. Entalo mu bafuuti Sooja zibadde zisusse okuyombagana, okusika omugwa n'okwerangira ekireetawo abalabe baffe okubeera abasanyufu nga balaba nti waakiri kye balwana ffe tubayambyeko kiggusa kubanga buli tukubagana bo kiba kibawa amaanyi nga bamanyi nti kasita wabeerawo enjawukana bo kyangu kyakutuukiriza biruubirirwa byabwe ebyokukutulamu ekibiina. Bafuuti Soojaz abatakwatagana baweereddwa amagezi ekintu kino bakikomye bunnambiro okulaba nga tukuuma ekibiina kyaffe nga tuli bumu nga tewali kulumaŋŋana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampita na mwena balamusizaako nnyo. Ebigambo byange bino njagala obisindika eri bafuuti Sooja naddala abali ku online ku mitimbagano egy'enjawulo. Abooluganda obutakkaanya bubeerawo ne muba family emu nga kitammwe y'omu ne mama wammwe y'omu. Naye bwe muba mufunye obutakkaanya ng'abooluganda tekitegeeza nti temukyali mu family eyo, mwenna muba mukyali ba family eyo. Oba kitegeera kati bwe wakyate kufa abantu ab'enjawulo nze mpangalira Dubai, oli awangalira Bungereza, omulala awangalira South Africa, omulala awangalira Netherland, teri yali alabye na ku munne wabula ekitugatta mitimbagano gino kwe twetegeerera. Oba kitegeera nga n'ekituleetera okwetegeera kwe kulaba nti ffenna tuli ku koozi y'emu ng'ekigendera kyange kyekyowe Netherland, kyekyowe Switzerland, kyekyowe South Africa, kyekyowe Saudi Arabia, ne tufuuka ng'abooluganda. Oba kitegeera kati bwe tuba tufunyemu obutakkaanya ng'abooluganda mu mbeera ey'okutaasa eggwanga lyaffe, nze mbadde nsabanga nti ensonga ezo tuzimalire nga mu inbox zaffe. Bwe kiba kiganya wakati wange naawe gwe nfunye naye obutakkaanya tufuneyo ku bannaffe abalala, mikwano gyaffe oba abooluganda baffe be tukola nabo omulimu ogumu ogw'okununula ensi yaffe, tubeeke ng'egye twogeramu wabeewo okutabagana. Kiyinza okubeera beta okusinga okujja ku online ne tubanga ebyokwogerako bye biweddeko ne tandika kwogera omu kwogera ate ku munne. Oba kitegeera nze mbadde mbasaba tubeere kyakulabirako eri abantu abalala. Mu kubeera ekyokulabirako kwe kuba nti kituwa mulabe mukisa gutegeera buzibu waffe bwe twatufunye, naye buli muvaayo ne muwa omulaba omukisa okutegeera obuzibu bwamwe bumufunye ate yaba asikowalinze era yawalabawo omukisa gw'okweyambisa omu ku mmwe abali mu kukaayana n'amukozesa ensobi oba oliawo nga bwe tuzze tulaba bebazi bakozesa ensobi enkya n'eggulo. Ebintu ebijja bihappeningawo tubifunengamu ebyokuyiga. Oba kitegeera tumanye nti bwe badde ensobi tetuddamu kugikola. Emabega eyo waliwo media yakwatira omuliro nga ba comrades bayombagana encha neggulu bewawulamu obubinja binja zendi tiimu gundi ono ndi tiimu gundi ndi tiimu ono ndi tiimu ono ne balina tiimu ezenjawulo naye nga bonna bali ku koze emu yakununula ki nsi yaffe paka wekitiibwa president yavaayo n'avumirira ekikolwa ekyo embeera nebange ezze mu nteeko. Oba kitegeera naye mbadde manyi nti ebyo byahappeningawo by that time twabifunamu ekyokuyiga. Saalisuubire nti okuba essaawa eno tusobola okuddamu ate okulaba bakomuliriza ate nga baddamu okubeera nga beerumaaluma. Ate betusinga okulaba nga abasajja abategeera obulungi ennyo okuanalyzinga ensonga, okunnyonnyola kino nakiri n'akutemeratemera ensonga n'ova nga buli omu akakasa nti wallahi omusajja oyo mu kutematema ensonga yakola ki yayitirira. Lwaki amagezi ge tukozesa mu kutematema ensonga n'okunnyonnyola abantu basobola okututegeera obulungi lwaki tugeeyambisa mu kutabagana nga tufunye obutakkaanya ne tusigala nga obuzibu bwaffe obutakkaanya bwaffe busigala munda muffe nga mwe buggweera nga tutuwanise ku online. Ndaba ekyo kyalisinze. Oba kitegeera kati essaawa eno
nina kyendaba kye twetaaga okumali okusooka okufokasingako ennyo. Owekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi, leader wa opposition mu parliament, mujjukire nno oyo nno bafuuti Sooja twali badde tumwenyumirizaamu nnyo kwaffe abamu kuffe yatusooka mu bafuuti Sooja. Mumujjukira nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu parliament bwe baali beekalakaasa ku nsonga y'omusolo ku social media. Oyo omu ku bafuuti Sooja abatambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe abamu nga tenaana kubiyingira kutandika kubyogerako oba okitegeera. So kati kyali badde kya bbeeyi nnyo era kyali badde kyakwenyumirizaamu nnyo nga bafuuti Sooja nti at least tulinayo omuntu ali mu kifo eky'obuvunaanyizibwa bwe kityo nga yava muffe ye Joel Ssenyonyi. Juzi yaleese ensonga mu parliament nga ayogera ku nsonga y'omukazi member wa parliament owa NRM eyavaayo n'ayambala full combat eya UPDF. Ensonga eyo wayogerera amagye n'avaayo ng'ajogerako mu ngeri y'okubalata n'okusaagirira nti eyamuwa combat twamusibye yakwatiddwa dda naye twetonda ku lw'ekikolwa ate ono kye yakola nti kuyeyambala beetonda kuyamuwa combat ye baamukutte gwe tulabanga nako waje bamukwate na waje bamusibidde. Naye ng'ate oyo y'omu yennyini oyo Felix Kulaije yabadde ng'abeeranga ku pulogulaamu enkya n'eggulo n'abamu ku babaka bafe aba NUP nga boogera ku nsonga z'abaana baganda baffe bannyinaffe abasibiddwa emyaka kati egigenda 4 nga babalanga kwambala bereti efaananamu ebyambalo by'amagye nti bambala ebyefaanaanyiriza ebyambalo by'amagye era nga oyo Kulaije akawaayiro akasoma enkya n'eggulo nga bamugamba nti n'ebyambalo byetwambala tekuliiko siginica y'amagye yonna, tekuliiko kabonero konna ku bubonero amagye bwe gakozesa ng'aleeta akawaayiro